Abayizi emitwalo 14,209 be batandise ebigezo bya siniya eyoomukaaga okwetoolola eggwanga babituulidde mu bifo 2,634. Abakulu b'amasomero okuva mu bitundu ebyenjawulo bakedde ku poliisi ezitali zimu okunona ebigezo by'abayizi. Abamu ku bano tubasanze ku ofiisi z'omukulu w'eggombolola y'ekibuga nga bagenze okubifuna. Babayisiza mu biragiro ebirina okugobererwa mu kutuuza abayizi ebigezo bino era Betty Nalukenge akuliddemu asabye abasomesa okugoberera amateeka. Abasomesa tubakuutidde ba head teachers bagezeeko okulaba nti bakkiriza ba scout bakole omulimu gwabwe ne ba invigilators bakole omulimu gwabwe kubanga bino ebigezo nabo byamaanyi nti kubanga bijja abaana bano mu ddaala erimu ne libatwala mu ddala. Leero batandise n'amasomo abiri okuli ery'ebyafaayo n'okubala. Abamu ku bakulu b'amasomero abazze okufuna ebigezo bino batubuulidde embeera bweri. Tusuubira nti abasomesa bakoze omulimu omulungi era abaana bonna tubaagaliza buwanguzi. We have finished UCE examinations successfully, apart from some few students from the transition they are still doing, but we are now entering into a new session. Allow them, give them assistance, not the special assistance, the official assistance as the head of the center. So they will have appointment letters, they have identification, and they are coming to scout. Bo abakulu b'amasomero mu munisipaali y'e Nakawa ebigezo babinonye ku poliisi ya Jinja Road okwawukanako ne bweguze gubeera emirundi egiyise ttiimu ya UNEP eyasindikiddwa ku poliisi okukwasaganya ebigezo bino eganye bannamawulire okukwata ebigenda mu maaso. Abasomesa abalala bagenze ku kitebe kya poliisi e Wakiso okunona ebigezo bino bwe ziweze essaawa 2. Tom Jok akuliddemu okukuuma ebigezo mu kitondo n'abasirikale ne bagulawo ne batandika okuwa amateeka agagenda okugobererwa mu kubikola. And checking with the candidates is not to UNEP to punish you, but it's to help your school if you don't know that. Kyokka bwe batandise okubagabira ebigezo obwedda gwe bawa yagenda nga waliwo abasomesa abasomye ku kigezo kya history ekibaweereddwa nga kyalwaggulo mu kifo ky'ekyokumakya era wano badduse mangu ne babanoonya okukomyawo ebigezo bye babadde batutte oluvannyuma banoonye bye babadde balina okubawa ne bagenda. Tutuuseeko ku masomero ag'enjawulo era abayizi bategeezezza nti buli ekyetaagisa bakifunye okukola ebigezo bino. Basiimye abazadde n'abasomesa ababakozeemu omulimu. Abasomesa baffe batukoze bulungi era ebibuuzo tetubitiddeko yadibakambwe abasomesa baffe batuwadde ekisinga. Twesiteese bulungi tusomye ebitabo tukonsaltiza abasomesa baffe tudisikasinze era kyensuubira Nannyini ssomero lya Verona High School e Mutundwe Ignatius Kabanda agambye nti buli kimu ekyetaagisa omuyizi okuyita obulungi bakimuwadde. Basanyufu nti ebigezo bisobodde okutandika olunaku lwaleero era nga bitandikidde mu budde. Twebaza abasomesa abasobodde okukola omulimu ogw'ettendo. Twebaza abazadde bonna abasobodde okubeerawo naffe.